Sebo neyanziza nnyo Sebo zikiriza mbuuze kuba nsindika mu Parliament abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasangombe mwebale okukola enkuba etonnya biseera byakwekalakasa mu nnimiro lweggulo bw'ogenda mu politics mu by'okununula eggwanga mu liberation ku makya baako ne kookola liberation ejja kuba etambula njagala kukulisaayo nnyo betwabadde nabo nga twaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Bulemeezi waffe e Luweero tukulisaayo nnyo Your Excellency ne ttiimu eyabaddewo naye ate nga sinna kukulisaayo nkulisaayo nnyo mwenna bwe twabadde nabo mu kuziika Mugambwa mujjukira Mugambwa gwe baalaga ennyo wano ku mawulire gurupu y'abasaatuusi gwe yakoonera ennyumba y'Essemuto n'etwala ettaka lye yafudde masiikini yafiiridde mu kazigo wano e Kagoma ne tumuziika ku bijja by'abajjajjaabe mu Kikonde Essemuto n'olwekyo abantu baffe olutalo lw'ettaka lukyali lunene nnyo ku gurupu z'abasaatuusi naddala mu bitundu byaffe bye bayita Kato Corridor teweebaka tolina kuba na kisa bano kye beetaaga bakimanyi beetaaga abantu baffe abasinga nga muli landless Sebo njagala kusaasirako ennyo Chairman Mutibwa yanzijukiza ow'Ekibaale ne Mwami Kiguno Nakaseeta waliwo omusuubuzi waffe bamubbyeko loole y'emmwanyi awo ettimu n'ekiro ewaffe mu Nakaseke naddala mu Kaasangombe obubbi bungi loole y'emmwanyi bazze ne bagitikka awo mumanyiwo ettimuna mu maaso ga Muguluma ne bagitikka ne bagitwala ewaffe ebisolo tebakyalunda abantu so abantu baffe mubeere vigilanti mu mbeera egenda maaso nkulisaayo nnyo President Kyagulanyi mbadde kulisaayo mu lutabaalo lwe twabaddemu n'abaana ba people power naddala betuyita ba foot soldiers I salute you omulimu gwe mwakoze abamu babadde balabanga ekibiina kya Nuupu nga bakiyita simanyi abo bono n'ebintu bahuliganizi n'endowooza mwalabye discipline ba foot soldiers gye balina okukuuma emirembe gye mwabadde mu Luweero gye mwabadde mu Mbalala ab'Embalala agandi mwebale kwaniriza mwana wammwe ab'Ekabaale agandi mwebale kwaniriza mwana wammwe ab'Ebusiya ab'Arua timu zonna mu Eastern Uganda yonna omukulembeze waffe ab'Ebunyolo mwebale nnyo mwebalire ddala abamu babadde nga boogera abo bahuliganizi n'endowooza mwale naye njagala kusaba ab'ebyokwerinda ndabye mukulu Enanga oyogera naye tonnayogerako ku musajja wa Pisto ono yabadde alinaanye President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndaba muleeta ebiboozi byammwe bino eby'okubalaata ng'abali ku malwa era ne statement gye yakoze nti waliwo abaagala okumutemula take it serious temuleeta wano genocide abamu muyinza okulowooza nti muli safe nti abalamu mujja bakuumira obulamu bwabwe ku bunkenke mbumwe famire zammwe ziri so special abala balina okubeera makomera mukulu Enanga jjukira ne banno nawe afande nkujjukiza tulina abaana baffe aba Nuupu abajjudde makomera ekitalya makomera Nakasongola ne makomera g'eggwanga naye ng'ekibalangisa kuwagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo tukusaba mukulu Museveni ne banno abatufudde momboze mu nsi yaffe abatufudde nti mwe muli special nti ffe tulina kubeera makomera kutemulwa oba kuba ku bunkenke abaana abo bateebwe mu budde buno era njagala kwongera okusaba message yavudde e Luweero gitwale nga nkulu abantu baffe ababbibwako ettaka groups z'abantu bamwe bwe muwadde ssente okusengula abantu baffe mu ttaka across Buganda and Uganda ettaka lyaffe kigenda kuba kikulu nnyo era ndowooza wawulidde gwe twakwasa tukulembera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba kafuuwe obwakabaka bwamwe bwe mulowooza okuteeka ku ttaka ly'abajjajjaffe gwe twakwasa okutukulembera naawe okukulembera se mukama wange era ku kagundi ke kamu k'ensembe nawulidde mwogera bingi ye gundi y'emu eyo gyendimu era ya security nawulidde mwogera bingi nti waliwo ababasosola faawo twayitawo dda kubanga mwekweka mu tribalism wano tewaliwo gwe baali bagobye nti olw'okuba oli munyankole mwaba practicinga tribalism zammwe nepotism ffe twogerako byogere
era oba muli basajja mufulumye list y'aba DPCs mu Uganda, mufulumye list y'abakawo mawulire ga government, mufulumye abakulira ebitongole bya government be bayita authorities nga awulira UCDA, Uganda Coffee Development Authority, NEMA, National Environmental Management Authority, Uganda Revenue Authority, authorities omufulumye list abaziriko. N'olwekyo faawo twayitawo dda kuba tukimanyi nti nabo bemuwa emirimu olwagulirizamu. Yes, ze tulimu kubanga tuli mu biro si bya bulijjo. Ffe twabagamba, ffe twayitawo dda mu tribalism, nepotism kuba tukimanyi nti ewuzibu Abanyarwanda bwe bayitamu, Abaganda, Abakyoli, Abalango oba Banyankole, ffenna tulwanira Uganda nnungi. So bwe twogera ku kakundi ka Mwami Museveni akagabanye ensi yaffe ne mutwala obugagga bw'eggwanga, ne gwe mwagala gwe musonga mwattibwe, gwe mwagala gwe musonga mwabe mukomera, ekyo tekitegeeza tribalism. Ekyo tukigamba naddala buno obubinjabinja obujja okutwawulayawula. Abanyarwanda temuze ku mulembe gwa Museveni ng'abamu bwe baagala obbasiriwaza. Museveni abasanga wano nga mukola jammwe, era tewali yali abalumbye. Waliwo akasajja akamukenda bakagenda ennaku ezo kadde kavuma ne Katikkiro Mayiga nga kagenda keefuula mbuka ekalwanirira Abanyarwanda. Abanyarwanda musajja gwe abasanga wano bw'oba olina byonoonya mu gavumenti si gwe oyogerera Abanyarwanda. Ate bw'olaba nga ggwe nga bakunyigiriza wano w'oli eggwanga ggazi osobola okunoonya ekibanja ewalala n'ova we bakususula. Ssebo byo ntandise nabyo kubanga wano waliwo obukyayi bwe batutaddemu okusobola okutwawulayawula kubanga omanyi ekigendwa ky'abasajja no bakozesa divide and rule. Ate olwaleero tubagamba tulaba bamagama bonna badde no bali ku tensioni y'amaanyi ekyabadde eruweero ne baminisita tebategedde byabaddeko bonna bali ku byeruweero boogera bino boogera biri. Oyinza n'okulowooza nti gavumenti egudde. Twagala okubaawo assurance. Ffe tetutunuulira 2026 yammwe, tubanja buwanguzi bwaffe bwe twawa Kyagulanyi. Ne bw'obeera n'ennyota nga myufu olaba oli wa kitalo nnyo, we are looking at our victory. Ekyo tubagamba era ssebo kye twabadde eruweero kuba ssebo lwakino ntandise nakyo ebyo ojja kubyogera nenze nkugamba ssebo ebyo ojja kubyogera gye bijja nenze ssebo mbadde nkugamba nga kyengezaako okunnyonnyola. Tubadde tuwulira puleesa nnene. Bannaffe abamu bwanywa ku sigala bwe banywa omwenge n'abatagunywa batuli bubi ekyabadde eruweero. Twabagamba ate mu abaawangula okulonda lwaki mupanikinga? Why are you panicking? Era twagala kwebaza nnyo officers and men in uniform, aba UPDF, aba Uganda Police Force, abakuumye empisa. Ono Kyagulanyi muna Uganda. Kwate mu ngalo ono ayogerera kakundi kabali abatubonyabonya. Ono tayogerera bonna kubono na munoonya ne mugamba nti lwaki abasirikale basula bwina abapoliisi. Twabawa ssente zaabwe mu parliament, abasirikale babongeze ssente zaabwe. Abapoliisi basula nga bagwira, abamagye basula nga abagwira. Bano batunuulira kakundi kali akawamba ensi yaffe. Osagala kumugamba webita mu basirikale baffe abimanyi naye tasobola kuyogera. Kakati ekigambo terrorism